Tuli Facebook live Nyondo Media era nga tuli ku YouTube live Nyondo Media. Naye nga banaye muli omutya banaye nanyirira mukirize mugaane. Naye nga leero sirize kabaddiya muwere njala mwe Madubai tulinako omuntu omwana atulaba babiri basatu bana. Wano tuwezezza abantu bannange mujje tulina kubeera ku kizigo ekya Nyondo Glim. Tulina mama Dubai, tulina okunyirira, tulina okushanana, tulina okwemetta, okwesaala kyebayita omuzigo. Naye nga bwe bulijjo mbagamba bakano ngateekwa bannange mukama akaliwa. So tukoledde wa mirundi esatu baddiya ne kansubire buli okke yenze Nyondo Rozet. Banange sirize kaleero kambalagiko ne ku mama Dubai tuli naye agenda babuuzaako. Naye nga wuyo yanyiridde waliwo akkubiira baaba. Bane mutampinga screen bale ku mama Dubai TikTok. Naye nga banaye mwenna abatulaba Madubai soko buze ku bantu no munaye abasinga baga baby aliwa. Hala odoga kutya baby nzonzita. Napesi ngo banyonyole. Omanyi kinti nkyanoonye. Mbakutira akatale. Obayo nona akatale. Kale banyonyole ekituufu. Ekituufu kyo baby agenda kujja mu maaso awo. Mwali. Mwali. Yonna gy'anaaba ayitidde okujja kyemmanya ajja kujja. Ninga tanda wakujja. Naye kati tulina. Saba Katonda atuwe baby. Nenga ye wali okumuleeta oba naye kukyali. Tamanya asobola ofuluma ku makya najja enkya. Ananga mliruda aba TikTok onzenga sibala bagenda bajjayo mutapinga screen. Naye nga abantu bangambye sipuleka agambye mazima. Bannange sipuleka dijira bimangulina. Agambye mazima. So Madubai omuno bafacing bannange balabe skin wefanana. Omeka kitokwata mu Nyondo Glim kiba kikola kikigwa buggu. Bannange enna osobola okuja ku namba y'essimu 0524680778. Bw'obanga toli waneeno mu UAE osobola okuteekako koodi n'oteekako +971 n'oyongerako 524680778 n'obeera ng'ate weefunira ekizigo Nyondo Glim. Birungi. Who is this one? Nelson Choba. Nelson is watching. Kuba Nelson wafuna ogwemmanyi obulungi ennyo. Ono yani Sharifa gambe good evening my dear. Good evening baby girl, how are you? Madubai uno bannange mulawo yanyirira okufa. Gwe wennange oyagala okulabika obulungi nga Madubai. Wallahi yamuyita ku namba y'essimu eyo. Actually maina gano okwerusa abantu mu Madubai naye abantu banekyoyisiza mwana agamba owaye njagala nenjeruka. Bannanga ba TikTok munsonyiwe olusi buli omu alina choice. Tukyagenda mu maaso bannanga YouTube namwe tubeerabidde. Last time nabalagako engeri gye tulina okwesigamu ekizigo. Actually leero nze na kintu kipya. Bulijjo nnyina abaana abagamba Rozet twagala tulabeko nga Madubai. Madubai teyeyerusa naye ate asobola okufuula omuzungu nga ye. Nimbye. Kolimbye. Asobola okufuula omuzungu nga ye era bulijjo atubanga Rozet. Sofanako Madubai, sofuna kala yawe tini oba kala yo oba kala yani. Anyina n'omukwano wa Gertrude naye asulana ku State Tower. Ye Black Beauty. So byonna tubikola oli wa black, oli wa kataketake, kala ya witini oli mweru, obanga oli muzungu nga Madubai. Ekizigo weekiri. Katukitongozo na kulolwairo. Omwana yagala okukwata mu muzigo, okumeremenya, okunyirira, okuyitako. Bannange bano manyi okubeerabira ekikulu muli batono nammwe. So kyekyo bannaye bulijjo ababadde abangamba Rozet banaye twagala naffe tukole ki
twagala twerukemuko, twagala tuve kweno kala, twagala nga tulina zinnako. So product weri Madubai yagireese of course tulina kubeera nayo fe abanyondo glim gweyagala okuba nga ate olabika bulungi ng'okukola kakala nga tulina zinnako nofanako nga Madubai. However kajja kubeera expensive muuko okwabukanako ku bino ebyaffe kubanga ekirungo kibeera heavy eyita ku namba y'essimu eyo ate mbere nga nsobola okutuuzako product eyo. Naye nagaana ne nga bannange sigenda kwerusa mwana wa muntu ne mubadde bangi Madubai nanga maye kiro nti enze kyo kimala. So oba oli oyagala kizigo kweruka kulabika bulungi kuva kala gy'oliko ng'ate ne bunnako tekuli tawise kuluko enamba y'essimu tubeere ng'ate tukola ki. So omukyala yenna endabika ye kyekitiibwa kye. So nga mulaba nange wendabika sitya siri muntu wa makeup naye olaba nti kaskini kye si kyo geto mimi nimbi. So akaskini keeko so kaskini keeko ndabika bulungi nnyo sina nakugamba nange mbeera musanyufu nombako nawe nkyadde bwe mba nfunye obugenyi ewaka sooka muga nti ate munnange sooka obeereko wabwerwawo sokateekaku nsoka ekinongole kiri nga bwoboze bwonsanga bwembeera ndi kaskini kali kuki kwalaali. So tulina ebizigo ebirungi, tulina dark knuckles, foundation ne makeup omulungi ng'atali n'obeera ng'ate obeera ku muzigo gwogwo bulungi. Tulinawo ebiviiri katuka tubalabeko ku kizigo kino Madubai kwatiako wano ku TikTok. So tulina kaneeno ka oil kaffe kaneeno oba okalaba kaba kafaanako bwe kati ka oil ako tekakoze kasusu kubanga kashininga noba tiwesize ekizigo nga mu Madubai yasino kesigako bwesizigo oti kanotono okesigako ntambula no shininga bwoti nogaba nange ono omwana w'omuzungu avaawa. Kano kasabuni okalaba tekakoze skin just okanaba kyovu kyako kakuba ekyovu n'okanaba tekakoze skin bitooke byebigwa kitegedde mukwano. Then tulina kaneero tuteekamu akazigo kabeera kambalabe gwe wennanga olina embalabe nga zikwesibyeko wallahi yamungo mu wiiki emu ogenda okulaba nga waliwo enjawulo kasooka ne kazisikayo neziri munda ne kazikaza mpola mpola kati then kino eno mu kutekera ka treatment ka dark spots ezo black spots era n'okubalansinga omubiri gwonna ne weesigala whole body n'obeera ng'obalansinga okuva kakongovule mpaka waggulu mu face nga tolina mwadde kantu kaddugavu. Mwite ku namba y'essimu 0524680778 ate mubeere nga mufuna ekyakabi. Kasooka nsome ku messages Madubai abanjulira ebintu ebirala bye tulina kubanga tukola ebintu bingi nnyo. Keep up the good work. Okay Halima, thank you. That one is bleeding yash. Thank you Halima. Keep up the good work. Okay. Ono yani Nachito. Nachito nagamba good evening. Yes, good evening dear. Masasi's Fred is watching. Okay, thank you for watching. Tulina ebintu ebirala products endala ez'enjawulo. Tulina akaviiri kano aka Havana ke kaliko buno obudde kabaabwe kati kaliko era ayagala okafuna obulungi bw'akaama osobola oteekamu opushipa kaviiri ako osobola okasangayo kasibibwa bwe kati ne bwe kati abamu ne bakasiba nga twist emabega ne bakateeka emabega kasobola kukola ekirenge ekirungi ka Havana ku bbeeyi entono nyo ziba paaka 2 omutwe ziba ne tubaawo ne soft kink ono babana abaagala okusiba kyangwe yineno balaba nababeeno n'abeeno mbujja balagirako mu side abaagala okusiba bino nti oba kyangwe tulina soft kink yuno twamulese naye mu bungi. Tulina ebiviiri kinki, tulina bujja, tulina mu colors zonna. Mbalengera mujja kunsangayo wa Rozet tap the screen.
Tulina ebiviri ku bbeeyi ey'okusuubuza mwenna abagala basuubuza n'abagala kisobola okuba soft kink. Kino ekiviri osobola okisiba naddala kati okusalako enviiri. Omuntu asobola okusiba kino ekiviiri n'akimeza ne kibanga enviiri zo ne basobola okuba nga bakikola ki? Bakikolamu ekyangwe. Ennaku zino abaana era babisiba nnyo bino bye bisinga okuba. Ekikola ekyangwe bulungi. Tulina ebiviiri bingi nnyo nnyo, buli kiviiri kyonna okifuna ewaffe. Tulina buwiigi, tulina wiivu, tulina na afrokinki ku bbeeyi entono nnyo. Leeta ne wiigi ezo. Tulina Nyondo Rozet. tulina NYO. Fati wa Bobby nkuwulira nkulaba mukwano. What are they saying, bro? Yeah, nakubye omugongo naye nga gyendi eno ddiya oli otya Fati? Simple ready bambi. Thank you. She put it behind. Tulina kawiigi kano. Tulina wiivu. Tulina human eno. Buba bupiisi bubiri bwe buti. NYO. Abakagadde era otunoonyaako. N'ebiviiri ebirala bingi ebiri buli kiviiri byakyagadde Abuja. Maybe you give sis. Tulina crochet. Tulina buwiivu. Tulina buwiivu buno, tulina ne wiigi. Leero zirina. Eno kati mulaba eno eno edinganga oba baditwa mu ngeri yaki. Kati muba abaana bagala obuntu nga bumpimpi nga si buwanvu. Tebagala kusanirira biki ebyo. tulina ne kano akawiigi. Waliwo n'eno. Kawiigi kano abantu bangi abakatwala nnyo. Kano naba tulinawo ku bbeeyi entono ennyo ennyo eddala. N'abagala obw'okusanirira tulina obuwiigi bulungi. Lwakuba tulina ebiviiri ku mutwe twandibadde tubateekerako ne mulabakokko. Neno eno nnungi nnyo eno wiigi. Ogiraba? It is big N. Eno gyagadde kano ne kano. NDO. Then waliwo ne kanako. Kulaba Dubai. Nyondo Media 22, right? Nyondo Media 22. Tulina buwiigi. Nyondo Media. There is not 20. Tulina buwiigi bwonna mu colours zonna. Seriously? Yeah. Ne kano kalungi. Yeah, with the red top, right? Yeah, put it on red. Si bwa bbeeyi nnyo, si bwa bbeeyi nnyo. Akaviiri ke baba baguze ddayira ku 300 wano okasanga kuddira mu 120. Bannange nkubira agumemu. Nkuwe kaliwa mukwano. Kano. Dia obadde nga makano. Kankuweereze bwonna. And I can't see it. You cannot see Nyondo Media. This one. This one, right? Tulina kano. Accept this. Okay. Can you Kalungi ako. Ne kano kalungi. Lwakuba bukyusa kala n'akayengo. I will accept. Kayengo kako I kangi. think I'll accept it later because there is Facebook. Okay, you are on Facebook. Let me run now. Let me see your name. Tulina ebintu ebirungi. Tamerabyo tuwagira ne ku visa. Right now we are on visa. Should I go to Facebook? Yeah, you can go to Facebook. Visa yawa. Ezo zinyangu basalako. Ya employment. Hello? Wangi sebo? Wangi? Bugundi busizi buno obukola ki?
obuwoza mu lubuto cleansing mu lubuto bwetamu kwongeri ya nzukulu naye buwoza mu lubuto obanga lubuto lunene noyongera nokola ki nosala. Tulina products ez'abakyala, tulina engoye okuva e Uganda, tulina emmere yonna bannange, tulina amayuni, amatooke, muwogo, bimonde, kawunga, bijanjaalo, binyeebwa, mukene, byonna ekyenyingi kikalu nayo kikola ki kibeerawo Juni, kamwa ka muwogo era bushera, byonna Nyondo Green biprovidinga. Then n'abagala okutambulako ka transport. King yagambye, Mount Dubai, thank you guys so much for the help. You are lending our African people. God bless you all. Thank you so much, bro. Thank you, bro. Thank you. And this one is Atuheire sending love. Thank you. Hey, Kamami. Kulaba Kamamba, thank you so much, Helen. So, ndowooza byebyo ndowooza products kyaliwo nyingi nnyo naye tuyinza okuba nga tugenda kukomawo kaawo olwaleero balange tukyali gokoli wakumpi wano tukuwaake kusasula mpola mpola paka waliwo sisa agamba nti bana akavidiyo oba mutunuzamu kamera agambye tetunuzaamu kamera asobola okuba nga asasulako mpulapula. Actually obanga olina ekintu kyoyagala kebere Nyondo Green wano ku Nyondo Media ku Nyondo Green ennungi eyo togireka oba olina ekintu kyoyagala nga tolinawo kasente cash nene yakuloketi oyagala kusasulako mpola mpola tusobola okukkiriza nobeera ngaosasulako mu installments paka omale product yo kubanga fenna enfuna yaffe si yemu ekyo no nkijjeewa njija kusisiwa nga nde wano ku mukono okusobola mutunuzaamu kamera ngambye bannayingiza andi kati no Rozet waliwo okubeera nti omuntu asobola otwalako ekitundu naye nga ataali wala nedda muli wabana bapasente ku mobile money nangamba Rozet kankuteekereko fifite kankuteekereko tukate ozigwayo nga mutwalira ebintu tekakwata just osprayingamu katono nnyo nnyo eyo lwakuba nti era ekyusabanange mujje tunyirire emikwano onagaba Ande Levis is watching, thank you for watching. Maggie is watching, thank you for watching. Ndege Mundu Unique is watching, thank you for watching. Shidi is watching, thank you for watching. Shidi naye nga bannaye mujje tunyirire agala okusigala kukalayo jangu osigala kukalayo ayagala okuba nga ate okola mu lightening jangu okole mu lightening ayagala okuba nga ate ofuuka omuzungu nga Dubai agambye mujje abafulo abazungu takitidde ate nga tebusigaza nnako so mujje buli omu afune kyakola ki kyayagala oba mbasiwulire wano bannange naye nga zo products zikyali nyingi nnyo nnyo banaye mutuwagire mutwagale tubaagale n'abagala okutambula banange entambula zaffe weziri nga mwala kutambula muno mu UAE tambula weziri nawo mutuwagire akanamba keeko ngambe tumanyi nti engenda tutambulako wano era tutambulako wali badreva we bali ebabeera ready okubeera nga basaabaza oba nga batambuza wali so taka ndi out of words n'abaagala okusupplizinga abaagalwa baabwe nsonga kuteekemu kalenzi ngakuba nsinamwagala gwengenda supplizinga n'abaagala osupplizinga abaagala baabwe osobola nojyawo ku Nyondo Media n'abanga akutuusiza ekintu ekyo nowabanga oli Uganda ng'omuntu omuyina wano nowabanga oli wano ng'omuntu omuyina mu Abu Dhabi entambula weeziri alhamdulillah mwebale supportinga Rozet noba teyagala kamera gwe n'omugamba agenda okimuntwalire okimumpeere ne ka message oba kabaasanga ako nga tugendayo nga bakatwala ng'omanya kunyirira alhamdulillah eri abaana bagala okukola skini yo no naye nze neerabirira neefaako neefaako endabi nobatali ekintu kyebaita okwerabira okwefaako tekitegeeza ateera kuba na sente gamba abaana bagala kakala kabere nga kagenda abaagala bonna bajja kulabika n'okunsingako nze kati era nze bwe ngamba nti nyongereko mba ngenda kweyisaako
waliwo omuntu okuba nti waliwa brown ng'oliwa brown katenganze era oyambako okubanga sikinyire bulungi gereka bulungi eshayininga bulungi kubasiibule oba tubongere tubasiibule ndowooza tunaabaddira enkya tulina okufumba actually every day kubanga tubanoonyako kale mubeere bulungi Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.